tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba oleta science mu Bible ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga ebizaamu essuubi tandika okubanga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku There Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Mukama yebazibwe, tubaagala nnyo yonna gye musinzira okuba nga ate mutulabira abali mu ggwanga Uganda nammwe abali mu ttale w'amayanja. Wano enkuba yo efukumuka nga ogiwulira mu background. Kama tukwebaza olwaleero kye tuba tukugulumiza ne tukuwa ekitiibwa ne twaniriza omwoyo omutukuvu otukulembera okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kati gye buvuddeko eyo paaliyamenti yayisa etteeka lya oba amendment eya copyright era erinze mukulembeza okuba nga agiteekako omukono. Weneeyitamu ne lifuuka etteeka kitegeeza n'ekkanisa zigenda tandika okusasula ennyimba ezizannya mu kkanisa. Sometimes tulina abaana baffe batera okuweereza nga bazinira ku ezo ennyimba. Service oluusi nga tennatuuka mutera okuba ezo ennyimba, okitegedde. Naye kaakati etteeka we linaaba nga lifulumye mulina okuba nga musasula. Naye kirala nti ne rediyo zirina okuba nga zisasulira ennyimba ezo ezikubiddwa. Kati kyesimanyi nti oba abaweereza baffe abalokole bagenda kunabo copywriting ennyimba zaabwe oba nedda. Okulimitinga radio stations ozikuba nga tosasudde. Simanyi oba nabo bakirimu. Kati waliwo omusumba buleyo n'agugumula abayimbi naddala ab'ekkanisa ab'ensi tabalinaako buzibu. N'agamba teka batanda omulowooza kati mugenda kukola ssente. Okubanga kyaki muzisasuza, abantu mubasasuza okuba nga bawulira obubaka obwa Yesu Kristo okuyita mu nnyimba. Aye njagala nkuwa omusumba oyo owulire by'ayogera. Bw'anaamala okwogera nange nja kujja nkutemeretemere mu nsonga ezo mu linnya erya Yesu. Sikiriziganya na tteeka lya copyright law. Enjiri tebeerako price tag. Yesu yatuleka yateeka ku njiri musaayi gwe. Yagifiiririra n'aliwa omusaayi ye price tag. Teyagiteekako muwendo gwa ssente. Olwaleero mu abalokole abajaganya kubanga mugenda kufuna ku ssente. Mbegayiridde babaleetedde butwa mugenda kulya bubatte. Kino ekiteeka kya copyright law mbu omuntu afune mu kiyiiye kye. Kiyiiye ki? Ekiyiiye ekyenjiri tekyetaaga price tag. Mu nsi tulinamu abayimbi ba mirundi ebiri. Tulina abayimbi abayimba secular bali mu business. Abayimbi abali mu business mbaleke bafune ssente. Omuyimbi ayimba gospel ng'obuulira njiri bantu kulokoka, obuulira njiri bantu kuwona, owulira abantu kusumululwa, kutaasibwa. Teweetaaga kusasulwa, teweetaaga price tag ku njiri. Ekintu ekyo natandise okikolimira bannange singa president annyamba n'atakisayininga. Ebyo si bituufu. Ekintu kyazze buli muntu asanyuka. Ab'ensi bali abasekula bali mu kujigida. Bakoze ne pate. Minisita wa justice yabayiseewe ne bajaganya n'okujaganya. Nalabye n'abalokole nga bajaganya. Era kale achievement kyeyo ey'okusasulira enjiri. Enjiri temugiteekako ssente. Enjiri temugiteekako ssente. Mujja kulemesa abantu okuwona. Mujja kulemesa abantu okulokoka. Na kino mukyerinde nga baba bateseeko price tag ne revenue ejja kuyingira awo. Ojja kutandika okulaba revenue mu church. Ogenda kutandika okulaba revenue mu mabaala. Ogenda kulaba revenue everywhere. Anti bakubye oluyimba lwo. Ekyo ekintu nkikolimira mu linnya lya Yesu. Wiiki eno yennyini lwe bayisiza ekiteeka ekyo. Kino kye kyabaddewo. Omuntu yampeereza message. Mwabakebera nnyo gundi yange genda okirabe. Ng'angamba bw'ati. Pastor, nze tomanyi ndi Dubai naye nalokokera ku
ku luyimba lwo olw'omusikamooli. Omulala nampereza message nawonera ku luyimba lwo olw'omusikamooli. Kambuuze senga teyaluwulira, senga yamala kusasula kuluwulira yandiwonye. Enjiri tugigabire free. Kale ndowooza omusumba oyo okoze ki? Omuwulidde. Ensonga zizo oziwuliriza zirimuuko eggumba. Naye ekisookera ddala ekkanisa naye njagala ekitegeere nti bano abayimbi bambi bateekamu kasente okubanga bafulumya ennyimba ezo. Wadde tulina omuze okugamba Mukama yasasula okolerera Mukama neera Mukama agenda kozesa ki? Bantu. Kati mu kisaawe ky'okuyimba njogera ku sayidi y'ekkanisa mulimu abayimba okufuna ssente. Kitegedde newabeerawo abayimba nga bo baagala weereza Katonda. Kati sikiwa nti oyo ayimba nga weereza Katonda agenda copywriting ennyimba ze nti agenda gaana rediyo, agenda gaana abantu sekinoomu oba amakanisa okuba ennyimba ze nga tebasasudde. Ekyo mujja kuba nga mutadde ekiyinja ku njiri, kubanga ne mu kuyimba enjiri ebuulirwa. Enjiri teri mu bigambo byokka nti nenyimira katu tebanenya ku street. Mu nnyimba omwo abantu bayisizaamu obubaka ne bukoma ku mitima gy'abantu. Abantu abalokoka ne balokoka, abakyuka ne bakyuka. Naye kati omugamba nti you are going to copyright ng'ekkanisa tezikkirizibwa ebifo ebyolukale, radio stations, TV stations, okubanga tesobola kukuba nnyimba ezo nga tosasudde, then kigenda kubanga ate kikosa omubiri gwa Kristo. Naye ku sayidi endala benalisaba ekkanisa tuwagire abaana bano. Batugamba ne tubayita tumuwadde wadde transport oba omuwadde mutwalo alese famire. Okitegera? So gumbe okuba tegulina kyegenda mukolera. Naffe ababeera mu kibiina nga batuyimbira tuli bakodo, tetufuwa ku ssente. Naye Oluganda wabanga afuna ku ssente ayinza obutawankawanka nnyo wadde weewaawo mulimu abakola ki? Abawankawanka. Lwaki ekkanisa tuli nini? Kale atuuka ekiseera musajja twataddemu talaba kyakola ki? Kyafuna. Abayimbi b'ensi ne bamuyita bakole kolabo. Abayimbi b'ensi ne bamuyita mu bivulu n'agenda. Oluusi wategeka ekivulu ku kanisa n'agamba okuyingira 2,200 talabako bantu tebakola ki? Tebajja. Naye wanaategeka n'ow'ensi n'agamba okuyingira 2,000 emmeeza yakakadde abantu bajja kujja. Kati okukomekereza nga akoze ki? Yekkiryalinyiza. Tetugamba nti batuyimbira funa ssente. Naye tulina obusobozi at least omuyimbi wajja n'okumusapootinga. So omusumba yalabudde abayimbi bonna naddala mu abayimba ennyimba ez'obwakatonda nti mulye kamanye ng'akoza n'owebbwa. Ekyo ekiteeso ekyaleeteddwa kiyinza okubafuukira namulanda ng'agembwa, kikomekereza nga kibazaalidde ebitukula maka ebyazaalira ku nsuku. Simanyi oba gwe oba olowooza otya ku tteeka eryo eryazze erya amendment ya copyright eri bannabitone ebyo bonna. Sosobola kukozesa kintu kyonna nga wekibadde kati nti osoogera ku YouTube nobako kyolaba, nogenda ku Facebook nobako kyolaba, nojja n'okizannya oba n'okiyimba mu kyaki. Nedda, awo oba ogenda kusasula. Naye wensoma ekitabo kya Matayo essuula ey'ekumi olunyiriri olw'omunaana. Matayo 18 ndabe Matayo 18 egamba etya? Naye kantuukewo mangu. Matayo 18 10 then 8 egamba bw'eti:
heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Yesu yali asindika abayigirizwa babiri okubanga bagenda gy'abatumye. N'abagamba atya, mubuulire enjiri, muwonye abalwadde, muzibule abazibe, mwaweebwa buweebwa, nammwe muweebwe buweebwa. Ekyo kituufu. Naye kankubuulire ekkanisa weekyo wetusirwadde mpolampola ng'abaweereza twagala obayisa mu ngeri etasaana nti azze omuntu alina obuvunaanyizibwa. Tetuganyi Yesu yasasula, naye ali naffe tubeeremuuko ku nsonyi, ntuleeta ebyo ebyawandiikibwa. Mwagala oli ajja ayimba ennyimba ku munaana, atambula akole ki? Atambula agende, kati wali nakyafunye. It's not good. N'ekirala Yesu yagamba olunyiriro lwa 1 Corinthians 9:14 nti mubulizi w'enjiri anaalya ku njiri ye. Kati ojja kwesanga nti sister oba brother, eyo yenjiri gy'abuulira era omwo mwajja ekyokulya. Akati bw'oyagala music we ne wajja ne CD ku church temugula. N'olabira ddala nga abambi ataddemu ssente, anoonyeza akasente akoze ne video naye nga talina kyakoze ekyo kyafunyemu. So eno copyright kati abayimbi abamu balaba nti ekkanisa zituyita tewali kye batuwa, naffe tugenda banyigiriza wadde nze sikiwagira okubanga basasuza, naye wekibanga kyekiyinza okubanga kireetera ekkanisa okuva mu bukodo, kakikolebwe tuve mu bukodo. Okitegeera? Naye eri abo abamanyi Kristo, abaayitibwa, abakola okwagala kwe, bamanyi ebyawandiikibwa, tebajja kukkiriza kusasuza makanisa. Bayinza okukola ki? Bayinza okuba nga ate bakireka. Naye abo mulimu abayimba gospel naye nga bo bakozi ba ssente, era kanisa mujja sasula, leediyo zammwe zijja sasula, ne TV zijja sasula. Etteeka eryo kasita omukulembeze w'eggwanga anaamala n'aliteekako ki? N'aliteekako omukono waati, mujja kuba nga musasula. So Musumba ayombye n'agamba ezo ssente ezo mujja zirya naye zijja barakira, zijja batta, zijja batta, tekisoboka. Enjiri tolina giteekako komo. Kitegedde, it's like limiting the gospel. Waliwo amateeka agajja nga galabika ng'amalungi naye ng'ate gazze okuba nga ate ganyigiriza ekkanisa. So eriteeka ddungi eri abayimbi ab'ensi n'abayimbi abakozi b'essente, naye ku njiri si ddungi. Naye kirungi nti si lya buwaza omuyimbi sibo ayagala yanaakola ki? Yanaakikola, si mpaka nti kakati buli omu oyagala toyagala. Nedda, eri abo abawulira nga baagala bajja kuba nga copyright eyo bagiteekawo, ate kanisa mujja sasula. Ate kanisa eri eyo teekako oluyimba lw'ababirye, suubira nange awo ng'osasula. Okulukuba ku kizindalo ky'oku kyalo kyammwe, olukuba ku leediyo y'ekkanisa, mulina okuba nga musasula ki? Omuyimbi oyo. Simanyi gwe kyolowooza oba lino etteeka ligenda kuyamba abayimbi ba gospel oba ligenda bonoonera ddala. Babadde n'amalala tebagambwako, abamu nga baagala nnyo ssente, kaka lino etteeka libongedde advantage. Ayolekera nti ekkanisa eveemu obukodo. Bayimbi ne tubaleeta nomuyimbi n'ayimba ne mumufuwa 2,000. Okitegere, amakanisa agamu ssente ze bafuuye omuyimbi bagenda okubala batoolako 5,000. Zino ssente zonna omuyimbi nnyingi nnyo. Mwataddewo akabbo kwa muyimbi bazimufuuye. Sagamba ate kati we tunateekawo akabbo ensente ez'okuwaayo bajja kukomekereza bazifuuye muyimbi. Weewaawo abamu bwe batyo. Oli wakyamuka ye taddakwabyo bakina oba za kimu kya 10 oba za kiweebwayo yazifuuyirawo omuyimbi. Mwabamanyi kati abamu basumba bambi kyebanyiiza waliwo nagenda oweereza nga nakatandika oweereza
pasa manyina agaba naye oluganda tumusondereyo soda biki balinayo abantu baleta sente kibono ekijjula kati ne omukubala wano baso ziri sente wekatisa yali nene kyemanyi oba basonde millions zalinga 2 just estimation naye munze mubasa bantamu emitwalo 10 naye nga wali mukusomera gaba naye muleete ono blaza takola blaza nenjiri kwalya muleeta alina leeta blaza tukoleki blaza tumutaase n'okukomekereza bakolaki kukomekereza banteramu emitwalo 10 so wadde waliwo ekkanisa weezityo nga zo zikwatibwa obujja zaagala okukozesa naye nga tezaagala oveewo nekyebabadde tebakola ki tebasuubira so simanyi oba okanya n'omusumba oyo okubanga awoniza abayimbi ba gospel obutateeka copyright ku nnyimba zaabwe kubanga kijja baleetera obuzibu ne kristo enjiri bajja kubanga ate bagirimitinze kale bezasiga kubanga nsukakaawo byebyo bya copyright eteeka eryayisibwa ekwata ku copyright n'ebiyiye ebifaanaganako ate weebityo kama tukwebaza olwa buli sekinoomu twongere otuwa omwoyo w'amagezi n'abo abayimbi mukama baluŋŋamye ki kye bateekeddwa okukola etteeka lino nga lizze liringa eribafaveringa it favors them balaba nti nabo kati batandika okufuna kasente kebadde tebafuna ne mukama baluŋŋamye ate obakubira amakubo awatali kubo okuyita mu kristo yesu omwana wa katonda omulamu amiina gamba yesu nkwebaza olwaleero nkuwa obulamu bwange okubeera omulokozi era mukama waabwo saasira obutali butuukirivu bwange onongose n'omusaayi gwo okuyita mu kristo yesu omwana wa katonda omulamu amiina kale kaneetoolemuko katono nnyo wenkomawo ndowooza tujja kuba nga ate tweyongerayo shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.